Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jacket. No sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density. Mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Tika ho byosobola byogenda nabyo tolowooza nti nkulinda ojja kuddamu ebyo byekisubyo kyogala tolubuto balusalusalu bwate mama sitegedde naye mama sitegedde kati kiteekategedde mama kiki tabuze mama iyaki nawe omusajja nze negambye sigenda ku poliisi nakunyonyodde ebintu bizibye ate nekiranze tombwisi nagambye mpa sente omusajja ngambye nakubiriza okazoka nakugambye mpa sente ngende sina kira kyenda kunyonyodde oba gwe towulira abyabasajja bamwe tebusooka kubingattamu kubanga ebizibu byamwe byonna sibimanyi njagala okukwata sinza genda ku poliisi nze gwe mulaba sinza kulinnyayo kikere kyange mbadde nfuba kimu mbadde ngamba kimu tugende naawe naawe nga tukolayo ki munjogerereko mugambe nti bampeeyo mwezi noonye obusente ndabo batugambye rero tuveemu ng'ogambe batuwadde ennaku kati ntwale omusajja ngenze mwegayirira maama ng'olwavuddewo n'aŋŋamba nti nkuwaddeyo ewiiki emu ekituufu kyekiri era byonna kyekimu newasiba wiiki era bagambye kufuluma nnyumba gwolinga atategeera mu kyetuliko towakanya maama wange towakanya maama kati mpogana maama jangu kimpoganyisa kino situgenda ku poliisi tugenda wono omusajja kuba abadde agambye nti ampadde ennaku mmeka naye kati bwe ŋŋendayo gere omwezi gumu noonyeemu ku busente ndabe oba kinasoboka ze mba nfunyeeyo ezimu zirongoose ewuwo ate ezimu biveeko ebyo byondiko byompuganirako ze sinza agenda wa musajjawo sinza kulinnya ku poliisi ekyo kyo nkirayiro sigenda ku wange nze nina amaka nange mbadde nako maama oba mbadde nako toyina maka maama mbadde nako kati ebyo tebinkwatako nze nina amaka gange era nze ngenda amaka gange nasiraba alinnyayo engeri gye mumpoganya ne munjasamya sikyayagala muntu wangejukiranyodyangako emmere nga waliwo kimumpa mulagira abasebo nange bandyeko emmere nze nnyuku mulaba kakati ebyo byonna byonna bwe mbigattagatta bweti mba ngenze wange saagala ku muntu wange saagala kungoberera kugambye ndeka nenkola kibyemyaka omukaaga ediyise era okyabiteeka mu olaba okyabaleeta ebisa by'abantu Mama. Agenda kutandikira wabannange kwate okupangisa kukola gibannange omuntu yakera ku makya n'enzimba bali obwenze yakera ekya n'enzimba amaka gange kakati ngenda okusigala nga sirina olw'omukazi obukazi era bannange kibi nnyo obutawuliriza bigambo by'abazadde kikubase kyemmanyi bino byonna bikolimo bya maama kyemmanyi gwonku kati bino byonna bikolimo byo ebinnondoola buli omu n'agamba taata mazinga munnaye ngo weebale kulongoosa weebale kukola naye maama egenda okugenda maama sina naumewa jamutulala kale saa zino olwajjukidde tindindawo nsimanyi naumewo ulajjukidde wano ekyajja kikuzuza n'ekikazi ekitutadde mu bino ebizibu byonna wali tomanyi ti ndi naumewo wali tomanyi ti ndi mukazi kati ki ekyali kikikuleesa njawulo kikugwanidde
kati noonya wonteeka noonya woogenda okunfunira noonya we nnina okubeera jjukira neetisse okiwulira nze singa mange teyafa singa natambudde dda neezerewa mange kuba kululi saabonaabona wano mwangobaganya n'ennyuko natuuka ewanyabo naye nejjusa mange noola okuva mu nsi n'afa singa ati gye ndi kati engeri owuwo gye yafa nze nnina wange mbadde nsaba tube bakakkamu tukwatagane ng'abafumba ababiri ng'abantu abakwatagana mu lubereberera nga taata ne maama wa bino byeweetisse tugende wakiri tugira ogire ng'obeera ne maama nze nga bwenjiya nkole ekisoboka kyonna okulaba ndi munnange awantu waffe tewagenda yiyo oli kisajja kikulu Naomi funa wokola ki Naomi maama ani gwogenda osunze wanyoko olaba tuvuma tuli wano ate abadde atutwalanga kasasiro mu maka gaffe olwo tunatuuka ewo wekiyadde bw'oba osula busuzi tewali kyotagondera Naomi dia Naomi ate nogeddewo mu basajja bannaye Manange kanso. Wani madam. Enonge walinga ujemmanyi. Kumanya naye nga kifo kino kyawo mukoona mutambula kugenda kutambula awo asanga kakiri kyawo kakyagala kirungi nga bwe wakiraba kitawaawo Amaaso tegeera. Osigala sike kazanyo kindaba ko TV kusipaka banonyechi Sasa osigala banonyechi makaga Sasa osigala
Nkulaba ssebo. Kale nnyo. Aba station house gatusanyusa obbalaba. Ndeesa abantu omwami ali luddawo. Ali luddawo. Omwami mwali. Mumpitireko omwetaaga. Kamuyite. Nemuyite. Tata Mazinga. Wani? Jango ba station house gane motoka kananga. Eze wakawafi. Nda usigalo. Kuna baze emotoka yini no. Emotoka yini. Sebo. Jori. Jendi sebo. Sebo tanzi tukira. Nkujjukira nakate ekiseera Nikugamba naye mbadde sikusuubira kati. Ate obadde tosuubira naye nakugamba nti nja kujja kuzi ebbanga liweddeyo. Era ekifo kino tumaze okukitunda era ndeese nanyini wano agenda okutwalawo. Jangu nja kubanga mulamuza nawe ng'olaba. Mama! Obwale kiki? Omwabanti. Omutesa ne munno naye ne muyomba. Buli budde mubeera mu kuyomba. Mama, vamu ebyo. Ennyumba yaffe bagitwala. Oyo omwami agamba mbu bagitunze bagitwala. Ennyumba, mama. Yogera naye nzigwe ddali. Sooka olinde. Oyo omwami oyo. Angambye bugambe mbwe ennaku ziweddeyo ng'ate nali mugambye nti aŋŋumiikirizemu katono. Kati ennyumba bagenda gitwala. Mama. Bulijjo okugamba nfunira ssente enve wano.